Okay, buterevu omulungi ali Impact FM radio Lwasa Mayinja nkulamusizza wasibita sebo sibita nyabona tetuli fenna eno program Kalumanywera nga bulijjo omulangira Kalemage gange. Program eno atwogera ku nsonga ezigira maso kwanzibira mu nsi yonna era nga bulijjo nsonga ne ku mawulire nga bukibeera ate nende okankuwa ejjuka ntemawuli genyitunulamu agogo kawoka amatonotono sigonna tukuwako amatono agenkizo gwabadde osana okuba nti omanya munaffe ali eyo ate ne tuvaawo ne kwantwala ku Kalumanywera wawava netusoka tutegeera nate obuvono obuddo obw'ebintu ebimu nga bulijjo tugala tusobola kutegeera wajja ogenda okujjako ng'otegedde wawooli ne wawajje wava nolw'ensonga eyo kakkana tubenga tutandika nga bulijjo era munaffe nja kutegekako mu kusemazinga Africa wano ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu ekiri omunnanga tuyiza jjukira nti nno mu ggwanga erya Niger abasajja abasirikale bagenze bawamba President Mohamed Bazoum kati bamuwambye nagamba Abafalansa beringa bavaayo mu ggwanga lyabwe tebabeetaaga embassy bajokyezza olujjo lwingere balwokyezza kaso okwegunga nekubira kw'amaanyi nnyo okuluutinga bwe kutyo mu ggwanga erya Niger era mune twalabye nate amawanga ag'enjawulo of course ebitongole by'enjawulo emikago egy'enjawulo kuli ECOWAS nga bagamba nti no bawadde bo ennaku zijja kuba musanvu zokka African Union yawadde ennaku 15 nga bamaze okuba ne bazzaako president omulonde America neva negabazeeko president UN nekola bwetyo naye abasajja bakyagugubye muganda wange kakati nno awulira ekiriwo abasajja nabajjawo gavumenti kigambibwa nti nno bategedde bagudde mu lukwe nti gavumenti gye bajjeeko yawadde olukusaate eggwanga lya Bufalansa okulumba olubiri amakago wa president basookuba nti nno munnange balulumba bate president amayiddwa nga Mohamed Bazoum bino munnange abyogedde abamajje benyini abawambye obuyinza bavudde ne babyogera akati betuyita bano bajunta abamajje abawambye bavudde jjuka babadde bawoninze amawanga gonna agava ebweru w'eggwanga agageza kuba nti munegagala okununula president ne bagamba nti nno temugeze ne mukikola kuba munakikola mujja kuba muyite nate obuzibu kati okusinza ku kiwaniko ekyafulumiziddwa Kano Amadou Abdramani ono y'omu ku bamunanga abawambye oba abawambi yagambye nti no France eno ngibadde munywanyi w'eggwanga lino mu kulwanyisa kibayita obutujju ebadde nti ekozesa amagezi gonna okulaba nti ekozesa amagye okuyingira mu nsonga zino era n'agamba bw'ati France with the complicity of certain Nigerians held a meeting of the general staff of the National Guard of Niger to obtain necessary political and military authorizations. Nti Ufalansa nga yegasse wamu n'abamu kwabo aba Niger bafunye olukuŋŋaana olw'amaanyi olw'abasirikale balabe engeri ki esooka ne bayingira mu bitu bino ebyebufuzi mpozi ate n'engeri y'amagye bw'atyo statement bwetyo wegamba munnange okusinza ku musajja ono agamba nti minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ag'ebunaayira owa Niger amanyiddwa nga Hassoumi Masudu wamu ne munna amanyiddwa nga Major Midu Gwire ono Commandant National Guard nti bombi bano bado olukusa Paris oba Bufalansa okugenda mu maaso okuba nti bakola kibaita olulumba balumbe ennyumba wa president banonule president jukira president Emmanuel Macron w'eggwanga Bufalansa yava bino n'avumirira okuwamba gavumenti eno era n'asaba okuba nti munnange president ateebwa mangu nnyo nnyini ddala kuba yalondebwa bantu era n'agamba neyeyama n'agamba nti Bufalansa tejja kulonzalonza kuwagira oyo yenna anaavaayo okuba nti asse envumbo okuba no bonna banaavuleyo okuba nti bawamba gavumenti eno eri mu buyinza jjukira nti okuwamba kuno mu ggwanga erya Niger kwe kuliŋŋanoza imu ku ebyo ebibaddewo mu nsi ezino ezafugibwako Bufalansa kuba kubadde kungi nnyo nnyini ddala era twasobola okuba tukulyako mu ggwanga erimaddwanga erya Mali Burkina Faso bonna bonna abo ate nga of course bali banywanyi aba Bufalansa so ekiriyo kyonna kina munafa tuwuliriza gwe nange nenno bikumi n'ebikumi byabawagizi bwe nagamba lulimu ne baba kuba bawamba balumba embassy ya Bufalansa mu masekati w'ekibuga ekimanyiddwa nga Niamey olunaku lwa Sunday ne beekalakaasa era ne bagenda ne bookya n'oluggi lwennyini oluyingira mu embassy ne bookya flags oba zite bendera n'ebibumbe n'ebyaliko ne basooka babiyuzayuza byonna ebyo byeraga nti nno eno embassy ey'abannaffe bano aba Bufalansa mu ggwanga erya Niger so Macron yagenda ku lunaku lwa Sunday nti nno okulumba Bufalansa nawa weerina kibaita interests naddala mu nsi zino eziri obugwanjuba bwa Africa
kiba kive nnyo ddala oba onoonye oba olinyira eddembe ly'obuntu era n'asaba nti nno waliwo ekikolebwa nkyamangu ddala nga kwe kyategeeza kuta pulezidenti eyawambiddwa era ne balangira butereevu nnyo munnaffe nti nno bawumuzza amangu ddala oba mbagirawo obuyambi enkulaakulana badde bawa eggwanga limaddwanga erya Niger. So munange embeera bwetyo bweri ku saidi eyo bagekasa mulumba tujja kukola nti akatiisa nkujja mu Niger katuleko mu ggwanga limaddwanga erya Ukraine. Olutalo olugenda maaso wakati wa Ukraine eggwanga limaddwanga erya Russia munnaffe atuliza teruleka tulina kubanga duuka okuba nti luggwa. Olwaki Ukraine esindise drones nga eruubirirwa ekitebe ekikulu eky'ebyobusuubuzi mu kibuga eky'eggwanga erya Russia ekibeddwa nga Russia's Capital Finance and Business District. Era munange oluvannyuma lwa weekend okuba bakasoyeko ku bomu nekuba guni bagikuba endala baba epepa gyo bigenda bikuba ekizimbe ne bikiyuzayuza n'omu ne gukwatakwata ate munanga mwene gafunibwa gagamba nti Russia ezzeeyo nesindika drones endala era kigamba nti no drone emu yesobodde muno okuba nti munange eyise okibayita air defense yaabwe mu byokwera b'eggwanga limaddwanga erya Russia era negenda nekuba ekimu ku ekyo mu kitundutundu oba ekimu ku ekyo ekizimbe singa obuwanvu mu kibuga Moscow nga kino nno munafu atuliza kikimu ku ebigambo nti bisinga obuwanvu mu Europe yonna oba Bulaya yonna. Kino kibadde okusawa nga zibadde nga 9:40 nga bukya olunaku olwaleero okusinziira ku meya ow'ekibuga kino oba disitulikiti emayiddwa nga Sergei Shobanini abadde obubaka bwe agambye nti several drones were shot down by air defense systems while trying to fly to Moscow. One hit the same tower in the city as the last time. But again nno waliwo drones omnye yuno obuukabuuka obukubiddwa ne defense system y'eggwanga lya Russia badde bugeze okuba nti bubuuka okugenda mu Moscow mu kibuga ekikulu. Naga drone emu egeze nekuba tower mu kibuga nga bwe kyali omuli guli ogwaggwa. Era nagamba nti nno ekizimbe ekikubiddwa n'endabyo zoonooneka zonna ku mwaliriro kibadde room eyo yanoneddwa ebadde ku mwaliro gwa 20 webakubyawo oba webafunye okuba nti munange woonoonese. Okusanga ku bifaananyi ne video ezifulumiziddwa ziraze nti ekizimbe kino kirina emyaliro 50 50 era bakita IQ Quarter Complex era kibeerako office ez'enjawulo ez'abakozi ba gavumenti ab'eggwanga erya Russia nga kwotadde ba Minister of Trade w'ebyobusuubuzi, Minister w'ebyenfuna wamu ne Minister w'ebyempuliziganya bonna batwako ekyo ekizimbe. So tobaddewo kibayita casualties oba injuries toli alumiddwa gwe batugambye otukoledde amawulire gano nenga bakyakolera ddala balaba biki ddala ebiri ku ssini okusinza ku meya. Ennyonyi zonna jjukira nti nno luli bazisuspending ezaali zigenda mu kibuga ku kisaawe kimayiddwa nga ekya Vnukovo oluvannyuma okuba nti ate munange era Ukraine yali ekubyeyo kibayita bomu oba yali ekubye drone gye baakuba neswa ipapa gyo ne byagenda maaso okuba nti ebikuba. Okusinza ku mawulire agava mu ministry ey'ebyokwerinda mu ggwanga erya Russia efulumizza obubaka negamba nti nno drones 3 zezeenyigidde mu kino omukulumba kuno okwabaddewo era 2 ku zo ne zoonoonebwa mu bbanga tena okuba zituuka mu Moscow. Then eyokusatu yo munange yageze mu maaso nebanga eri suppressed nekibayita electronic warfare neva ku course ne crashinga mu kizimbe ekyo wakati tikisulamu bantu complex esulamu bantu mu kibuga ekimaddwa nga Moscow. Embeera munange bwekyo eri ku saidi eyo kakati nno ebyo byebiri eyo binagwa bati ebiggwe juke tuwogerera ye that is omwogezi wa president munamali wa president amanyiddwa nga Dmitry Peskov yavudde n'agamba nti Ukraine okulonkinga kati bayita terrorist art strikes zino nti nekikola eri Moscow n'abatuuze abalala batalina musango mbwe ekikola out of frustration teeka n'ennyemevu nnyo olw'ensonga nti eremeddwa okuba nti efuna amakungula ku battlefield nga balwana ensonga kati ekyusizza negamba kankubeyo oba nkuba abantu oba nkola ki nange mbe nfuna ku results. So bwatyo wagambe musajja ono amayiddwa nga Dmitry Peskov. Twekyali awo nate munnaffe atuuliriza waliwo nate drones zino nga zitambulira mu mazzi eza Ukraine seaborne drones nti zibadde zigezaako kuba nti zirumba amaato ag'eggwanga erya Russia 2 malambirira agateekebwa okuba nti gamontalinga galondoola
ebigenda mu maaso mu maserengeta ag'ennyanja emanyiddwa nga Black Sea ze kilometers nga 304 okuva wali mu that is Sevastopol, Russia wenanga defense system yawe wenanga batyo bali okusinza ku lunaku lwayo yagafulumiziddwa kati nno okusinza ku ministry ey'ebyobulamu ebyokwerinda baga nti ekikezo olunaku lwaleero amagye ag'eggwanga lya Ukraine gageza okukola olulumba obutavuddemu kibala na kimu okulumba nate amaato gaffe agabadde galawuna ekitundu. Amaato gano erisooka balisa Sergei Kotov endala Vasily Baikov era gabadde ku Black Sea nga galawula nga gayina n'amaato amala 3 agataliko byakulwanyisa n'akamu n'akeddagala. Era ministry evudde negamba nti nno zino drones zebogerako zasaanyiziddwawo amagye g'okumazi ag'eggwanga lya Russia era ne bagamba nti n'amaato gennyini agabadde ku operation nagenda mu maaso gakola operation yaago nga bwe kyabadde bwe kityo. Sergei Kotov lino eryate erimu ku eryo lyabadde already maze okuba nti munange lirumbibwa drone attack eno mu katundu ke kamwako era week eyaggwa. Era okusinza ku ministry of nazo ku byokwerinda bagazeko nti munange vessel eno oba eryato lino ly'abanafu ba Russia lyagenda lisaanyawo drone zombi zino ze bali basindise ezaali zanyigidde mbino mu buwanvu bwa meters 108 nga tezina kubanga zituuka nte ku lyato lino. Jukira nti mu myezi egiwedde Kiev bagiyite Ukraine ebadde gezo okuba munange nga erumba ekolumba sinziggu naddala ku luwannanda olwa Crimea mutadde ne Sevastopol nga bono bagamba nti nno eno besi nkulu nnyo ddala ey'abanafu ba Russia we bateeka amaato gaabwe agamanyiddwa nga Black Sea Fleet. Omwezi ogwaggwa Defense Ministry yavayo negamba nti nno era still yagenda maaso ne interceptinga drone ezaali empitirivu ennyo ddala ezaali zisindikiddwa okuba nti zisaanyaawo amaato wano ku Black Sea zibaga nti nno zaalinga 30 nga tezimanyiddwako mayitire. Akati kino kijidde of course nga Ukraine yo attack ezo bakolako attack emagakaawo ku lutino olumanyiddwa nga olwa Crimea era ne balukuba bubinyonyidde okuva wansi eno ekyadamaginga section ey'oluguudo era ekyaliko n'abafumbo 2 munange baafiiramu obulumbaganyi ne muwala waabwe yasimatuka yekka wamu n'asimatuka n'ebisago. Era nga Moscow wa Russia yavayo negamba nti kyali kikolo kya butujju era ne gati ja correspondinga era indeed respondinga ngekuba kibayita facilities ezenjawulo ez'amagye mu ggwanga erimeddwanga erya Ukraine. So olunaku lw'eggulo jjukira Minister of National kubya Defense mu ggwanga erya Russia amanyiddwa nga Sergei Shoigu yavudde n'agamba nti nno kuno okulumba kuno n'olumba abantu abatalina musango n'olumba ku civilian infrastructure kitegeeza munange kati olulumba lwo oleka ati olinga aguddemu kweddala okuba nti olumba bwotyo bwatyo yawoninze abasajja bano munaffe natatuuliza tuba tukyali awo. Zelensky n'agamba atya agambe nti nothing is enough for Ukraine teri kimala eri Ukraine anaaba wa mululu President w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine amanyiddwa nga Vladimir Zelensky avuddeyo n'agamba nti nno obuyambi bwonna obuweebwa eggwanga erya Ukraine nga ababawa biba America n'abanywanyi baabwe okuba nti bali mu kulwana utawo n'eggwanga erya Russia tebumala. N'agavayo n'agamba nti amazima nga utawo lukyagenda mu maaso teri kimala. Okusa ku Zelensky agamba nti Ukraine teyeetaaga byakulwanyisa byokka wabula yeetaaga obuyambi mu yekiyayise information war oba propaganda oba ebyokwogera bityo wamu mpozi n'ebisingawo humanitarian aid. Era wano yavudde muli n'akoba omulanga eri president gwanga erimanyiddwa nga erya Brazil ono amanyiddwa nga Luiz Inacio Lula da Silva n'amusaba amuwe ku kye bayita ebyokulwanyisa ebitegula land mines basooka bakiriyalinga ebitundu ebyenjawulo byagamba nti nno Russia yateekamu land mines ez'enjawulo era nga gate ebitundu ebyo bagokuba nti babyeddiza nga bo aba Ukraine kubanga byali byabwe. Era ono yavudde gamba Lula da Silva namugaa nti nayambe Kiev bateeketeeke kye bayita meeting wakati wa Zelensky wamu n'abakulembeze ba Latin America bonna such that Zelensky asobola nti abayogeramu nabo. Era Zelensky yagambye nti nno yatasabangako Lula ku byakulwanyisa byonna kubanga abadde akimanyi nti no Brazil president ye tajja kubanga akola ki ng'alimuwa bino ebyokulwanyisa akati wetwogerera US wamu n'abanywanyi ab'enjawulo jjukira nti bo basindikayo obuyambi obw'enjawulo naye eggwanga erimanyiddwa nga erya Brazil
simwe banamu ebyokulwanyisa kubanga jukira Brazil munywanyi nnyo that is ow'eggwanga enemeddwanga erya Russia kubanga bali wansi w'eggwanga w'enkola emeddwanga eya BRICS Brazil, Russia, India, South Africa, sako China. Kakati no bomugati pe ebyokulwanyisa kwe munywanyiwo siyoza nti wana abyemuwa so Zelensky kyayogera ekizuuka kituufu ayinza obutafuna byakulwanyisa bino mu mbeera bwe zityo. So amawanga agenje gwesenduka ebyokulwanyisa bino nga badde kiba bwe kityo America n'abanywanyi abalala bibo batyo babadde mu mpola. Kale bwatyo babadde menege nkuwadde okusinzira wano wetuli mu kaseera kano kennyini tugakwa tuwumula mu katonyo tutandikirawo nate tulabe ki ekitambula bwe twogera ku Kalumanywera ki ekibaawo kanze tovaawo.